Entiisa eyaliwo mu kiseera ekyomusumba ey'okuswala ekomawo etya mu bantu njiri kati kino kyetwogedde kirina gwe kikutteko waliwo anyiize waliwo agamba niwo mmandoza twawaba kati ffe mu programu emisingi mukama yagimpeera ddala okuva mu Zabbuli ya 11 olunyiriri lwa 3 ng'egamba bweti nti obanga emisingi girizikirizibwa. It was prophetic that one time, one day, the foundations will be destroyed. What will the righteous do? Batukuvu. Obanga emisingi girizikirizibwa kikyo omutuukirivu kyayinza okukola. Ey'oluzungu n'eyogera mu Psalms 11 verse 3. If the foundations are destroyed, what can the righteous do? Meaning, nti ebintu bwe bimala okulabika nti bigenda bulala tebitambula nga biteekwa kutambula wateekwa okubaawo meeting to find a solution. Olusirika wateekwa okubaawo olusirika. Very good. Olusirika lwennyini. Kati nze nno byantawanyanga nnyo nga akyali muto nti ate abagenzi okusirika boogera. Wateekwa okubaawo okutuula okweyawula okuleka biri byonna ebigenda tunuulira omulembe oguvuma kabaka bannange kubanga ng'oggyeko kabaka mu kitiibwa kye Katonda kye yamuwa ayawuza ku buyinza bwe nga Katonda bw'ayawuza ku buyinza bwe n'awa his excellency. His excellency nabanga asobola okupadoninga oba kooti zimaze ebbanga kye nga ziwozera nga gukusinze oli wakuttibwa bwaga nti akusonye tewali amusuwinga tewali abuuza bibuuzo. Amakulu gaakyo nti Katonda yennyini yayawuza ku buyinza bwe n'abuwa pulezidenti. Ate baba asazeewo nti ofe nalwofa butereevu towona ofa bwe buyinza kyengezaako okugaziya bali balina obuyinza Mukama yabawa era bw'aba asazeewo nti ogaggawale kituufu. Era kyobola pulezidenti asaana kukwata bulungi yenna abazze aba n'obuyinza bungi kyatasobola kukola Katonda kyatamuwa kwe kuzaawo omuntu. Ofudde awo ogenze naye ng'akusiimye ng'oli mulamu obulamu bwasobola obukyusa eyo capacity president agirina. Kaakati tuveeyo eyo ndeese ekyakulabirako kabaka ayawuza ku buyinza bwe ne n'akola pulezidenti owuwe n'atuwa Katikkiro. Katikkiro ye kabaka ow'ebweru. Ffenna tugwawo mu doketi ye wadde kabaka asigala kabaka waffe naye omulembe ogutatya kuvuma Katikkiro ne gumuwogololeza ddala. Omanyi guno omulembe gukulumba ng'osirise n'oyogera lwa mpakapaka kuwulira bubi. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.